abalungi be basinga obungi ababi. Abalungi be basinga obungi ababi. Ng'olwaleero njagala tutunuulire emirerembe egyabadde mu Delegates Conference ya Democratic Party. Abantu baffe nkiwa nti mu Uganda yonna ne bweru wa Uganda kyalabise ekyabadde embalala kyadde kitokota nga si kisaanikire nga Democratic Party ekyusa obukulembeze okubujja mu mikono gya President Norbert Mao ate okulaba ng'egizza mu mikono gy'omukulembeze omulala. Enno banna Democratic Party abadde balina okwemulugunya kungi nga bamubalabira ddala bafunye omwagaanya guleetera enkomo ku bukulembeze bwa President aliko. Sinakindi yasobodde okulwana n'ali paka bwe yakoze eki bwe yazzeeko. Simanyi bibuuzo ki abalabi baffe bye mwabadde muyina nga mulaba ekigenda mu maaso mu nsonga za Democratic Party. Enno abamu twagenda Embarara nga banna Democratic Party batuutisse omugugu nga batugambye temukomawo ng'omuntu oyo yakyali President wa Democratic Party. Ate nga abamu balina n'ebigambo ebigamba nti wakomawo nga ye President wa Democratic Party agenda mu kye tuyita maaja ne National Resistance Movement. Bannayuganda abamu kye bakkiriza nti kibanyigiriza nnyo okusukkumya we kyandikomye. Era omukulembeze waakyo ndowooza ffenna tukkiriza nti aludde mu buki mu buyinza. Mukulu nkiwa nti tewabadde embalala naye amaaso gayinza okuba nga gabadde gagoberera okuyita ku ssimu n'emitimbagano egy'enjawulo. Naye olinayo ekintu kyonna ky'olowooza mu mutwe gwo ekitali bya bufuzi? Birina bingi ebyobulamu bye tuva okwogerako. Kati kino kyo nkyogerako n'obukakafu bungi kubanga nakibaddeko. Saabirabye bya DP. Mukulu. Siraba bintu bya DP. Lwaki? Siraba bintu bya NRM. Lwaki? Siraba bintu bya NUP. Olaba byaki? Ndaba ebintu ebyo. Nze nga biri waggulu w'endowooleza nze. Ebiriwe bya DP? Ebyo bibiina ebyo NUP biki NRM simanyi UPC. Lwaki ogamba nti biri waggulu? Biri waggulu nze ndowooleza wano byo biri wano okitegeera. Kati obola sibiraba. Nedda lwaki ogamba nti biri waggulu bwebityo ng'ani abiwa inchi eyo yonna? Byo byennyini bijeewa mu byewa. Kati mukulu kyoyagala okugamba nti oyagala nkuwe katambi wano oba osinzira okuŋŋamba nti ki? Ekibiina kya Democratic Party buli luvannyuma lwa myaka 5 kiba ne kye tuyita Delegates Conference. Yes. Delegates Conference is the supreme body, lwe lukiiko olw'okuntikko olw'ekibiina kya Democratic Party. Kati nze byo byonna sibitegeera. Anti kati kandukunnyonnyole kubanga bannayuganda njagala obeeko ky'obawaamu ekyamagezi kubanga ogayina. Olukiiko luno lutuula ne lusalawo obukulembeze ne luyuwa obukulembeze obukadde ate ne luleeta obukulembeze obupya. Era obanga tewali bukulembeze bwa kibiina, the Delegates Conference yebeera supreme body ebeera erina chairman waayo netuula nereeta obuyinza obupya obukulembeze obupya oba obulala oba n'okuzzaako obwennyininyini obwakoze eki obubaddeko. Naye nga composition ya Delegates Conference babeera baani? Buli district ya Uganda ereeta chairperson, nereeta ow'abakyala, nereeta n'ow'abavubuka. Abakulembeze abo abasatu ebaleeta. Buli constituency ya Uganda ereetayo ba delegates babiri okusinzirayo eronze omukyala n'omwami. Ebaleeta kukola ki? Okujja okubeera ekitundutundu ku Delegates Conference, ba members ba Delegates Conference. Kole ki? Ereeta obuyinza buki? Ereeta obuyinza bw'ekibiina. Obuyinza bw'ekibiina nga bwagala ki? Obukulembeze obujja obw'ekibiina. Nga bwagala ki? Ate nga bwagala ki okutwala ekibiina mu maaso? Embalala mwabadde mwagala ki? Nkyakunnyonnyola composition ogibe ng'ogitegedde. Buli member wa parliament eyeesimbawo ku tiketi ya DP oba wagwa oba wayitamu
obeera delegate mu parliamentary group ekitegeeza naawe ojja meaning mu delegates conference eyo erina okubeera n'abantu 100 n'okuddawa waggulu abantu abo bakuŋŋaanya embalala okusalawo obukulembeze kyekisinga by the way okuba ekikulu okusalawo obukulembeze bw'ekibiina emyaka 5 egikola ki egiddako twabaddemu ne bacandidates ab'enjawulo abeesimbyewo byeyogedde byonna delegates conference abantu abatasoma babitegeera kubanga bakimanyi NRM ekikola FDC ekikola so abantu bonna abeenyigira mu bibiina bino ebyobufuzi eby'enjawulo balina okubanga kyenjogerako bakikola ki bakitegeera kubanga badelegates bano beeronda mu kuviira ddala ku byalo ne bajja ku parish ne bajja ku division ne batuuka ku district naye kankubuulira ekituufu nkitegeera ky'oŋŋamba naye siri interested mu bintu ebyo kubanga si butabikiririzaamu nina obikirizaamu kubanga bye bitufuga oba byebikola eggwanga naye nga nze simanyi nnyo okubeera mu kibiina ng'ekyo mbw ate waliwo simanyi delegate biki fe abamu baartist tuli very independent minded kizibu nnyo tuteekamu okutugatta mu bintu bye tutategedde bulungi naddala nze mukulu ba artists ennaku zino nga mwasalawo mpozi oyinza okugamba nti soogedde kusinziira mu lunyiri lwa kibiina kyoyagala njogereremu kyogere waliwo abaasalawo okukola ki otegeeza okulya ssente nedda okuyingira ebibiina by'obufuzi n'okulya ssente n'okubeera nga politically bali active ddembe lyabwe kati nalabye omuwala eyazannya waliwo omuzannyo sigujjukira yeeyitanga Nabbosa gwali nnyo ku TVM olwaleero ali Mityana ayagala bwa woman MP bwa Mityana ng'olowooza nti ba artists temutandise kusalawo nange ndabira ddala wano mu Lubaga North nga bakuleetedde flaga ya National Unity Platform nga bagikubye maaso nti mukulu genda weesimbewo nakigamba sisobola ate n'ekirala ng'okukaba kw'abantu kuyita linnya lyo nga toyitaba tebakulimbanga nti abantu bakaabira ki abantu ababafuga abantu baagala muntu abawuliza bulungi abaana ba Isirayiri baalaajana Katonda n'abafunira Musa okubajja mu ngalo mikono gya Falaawo era yali ayagala baali baagala Musa abawulize bulungi omuntu yenna gy'afa akoma abeere mukyala abeere mwana abeere mwami kyayagala kumuwuliza bulungi owulidde ekintu kyonna ekiyinza okundeetera obutaagala kuwuliza bantu bulungi okidduka misinde si kyagala kale kankweko highlights byadde mbalala ndowooza nga bikola obukulembeze mbireetera mu kifaananyi ky'obukulembeze obungi yadde nga DP ezenga kyakulabirako DP erina president general waayo ye Norbert Mao yayingiddewo embalala ku gate abantu ne bamuŋoola abantu ne bamugobaganya abantu ne bamugamba agenda wano tokyalinawo kifo vaawo kibiina wakitunda wakola ki watya nga gwe yabadde mu kifaananyi ekyo okola otya gwe nga gwe mukulembeze otuuse abantu bakuwerekereza ebigambo bwe batyo I resign I resign mbagamba nti kati mba nina kukola si kikola kya butiitiizi kibe kya butiitiizi kibe kya buzira kibe kya bunafu kibe ky'amaanyi naye okusinziira ku ground actually oyogedde ekigambo omu ku muntu kye yagambye ekikola ekisinga okuba ekyobuzira PG Norbert Mao kye yandikoze ku resigninga kati n'agamba nti obukulembeze bw'ekibiina butadde mulonde gwe mwagala naye ate oluuyi olulala ayinza okuba nga alina byalaba byemutalaba nti ekintu singa amala gakiteera awo
ate abantu bayinza okuba mu kabi ate batya gwomanyi bye yasayininga n'abantu abalala nga baani anti luno olukiiko lw'ekibiina olukulu lutudde lukugambye n'ebyo byewasayininga ffe tetubyagala ng'ekibiina bwe lusalirawo ekibiina ate gwe omuntu omu lwaki obeera ekikakaatikako kyekyo emmotoka etomedde omuntu bode bye dokita agambye nti okugulu mukutemeko maama w'omulwadde aga nti abange temukutemako omwana kunaawona ko dokita nti wawe kugute kujja kuwona nti mukutemeko olidde kakati oli dokita ayinza okuba nga awonya bulamu bwaki bwa mubiri gwonna yes naye mwe abalaba amangu mulaba kugulu kugenze kugendako kuvaako kutya okitegeera kakati ne mugamba ne dokita nti byonna byotugamba tetubyagala nabyagala twagala kumanya oli ffe twagala okugulu kwe kukola eki ko ye nti kale nze mbikoze eki nze mbagambye kyekyo kakati nze kyegamba olowooza dokita ono yandibadde yekkutiriza nnyo ku mulwadde n'amugamba nze ngambye kuteme anti dokita yakuwa the right thing to do ekituufu bw'ogaana okikola gwaba amanyi naye yakuwadde ekituufu ekyokukola okuwonya obulamu bwo okugulu kukola ki lwaki president Norbert Mao ono teyawuliriza banna Democratic Party kati Mao byalaba gwe si byolaba si nze nzekka kakati Mao era kiringana ne president Museveni kati goyima eno noga nti oyagala aveeko oba akola eki kyekimu n'abo Bakyagulanyi bonna tulowooza nnyo ffe abantu nabali wansi nti tulabanga bo baba balaba kirala era decision zize tezidipendinga ku ggwe kyolaba kyokka so kyova olaba nti olina okwegendereza ennyo omusajja Mao ekyamusayiningisa endagaano ebyo wemugamba nti yatonda ekibiina ddala mubimanyi oba nedda nowaba nga alina ensonga lwaki yasayininga endagaano ensonga eyo si ya muntu kinoomu nga Norbert Mao ensonga eyo esalibwawo mu mateeka esalibwawo olukiiko luno olukulu olwatudde nti Norbert Mao leeta ensonga eyo janjulira olukiiko luno olwatudde olukiiko lwe lugigula genda maaso nayo olukiiko we butagigula ensonga gisuule ekyo kyenkugamba nti dokita agambye signing olidde oba kiri kitugambye nti ofa signing mwe badelegate mugamba nga tonnakutemako sooka otuleesere wano ensonga zonna ne sente zoyagala tulabe dokita akugamba nti bw'otakikola mu wiiki 2 afa kati gwokimanyi nti delegates conference ebuzaayo emyezi 6 kati awo n'okozesa wisdom yo n'ogamba nti kansayininge oba kanneme kusayininga nkomukulu ki ekikugira mu bwongo obanga obadde omukulembeze w'abantu kubanga abakulembeze bantu be batukola era abantu be batuteeka mu bifo be batwesigisa ebifo byaki ebifo by'obukulembeze abakulembeze nedda abantu abakulembeze si be bakola abantu be bakola abakulembeze exactly kyeŋŋambye so abantu ku luno bakuganye batuse ne level n'obaliteekamu ne poliisi ne bagamba ffe twagala oli naye n'ogamba oli gwe mwagala nze ne ku ballot paper muggyeko kati taliiko naye kankubuuze mu magezi go politician katugamba abakuba mukubi wa mupiira abanoonya ki abanoonya goolo wangula right so by nature every politician now ne Mao munoonya that glory whether by oba mutya that's what you are looking that's for. not me, it's not me. I don't know. Oyo si nze mukulembeze kugambye kizibu nnyo okwegatta n'abantu nga gwe tokiri
ate ojja otya okwegatta nabo. Scorpion bino bagamba zimanyi stars ezo. Scorpion teruma lwakuba eyagala. By nature yeruma bulumi. Owulidde? Ba politician nefe ba artist wadde doctor wadde lawyer waliwo intuitive characteristics ezitubeeramu ezibeeramu buli muntu kyalondawo okukola at the end of the day nga ziri common. Owulidde? Nti toyinza kuŋŋa nti omusirikale ayagala okutraininga okuyigira amagye talina kira common aspect ne banna abalala bakoze eki abagayingidde. Owulidde? Kakati nawe bw'oyingira politics, my dear, you have that kind of common element in you. No, mukulu. Oyinza okuba nga ogimanyi oba nga tokimanyi. Naye okiteekwa okukibeeramu kubanga obuuziza nti kati maawo lwaki takola ki? Talizayininga. Nze ne nkugamba nti by nature politics yo enoonya that glory. Mukulu. Gy'okoma okukola ensobi oba ebituufu gy'okoma to raise yourself up there. Mukulu. Omanyi nti waliwo woyitira ekitiibwa nga tekikyali kitiibwa. Yes. Nga kwetyoboola bwetyoboozi. Yes. Omanyi nti waliwo akaseera we katuuka ng'okuwummula kukuaninga more respect than okulemerako. According to some, according to others, kiyinza okuba nga si kituufu. Kati President Museveni omanyi nti waliwo abagamba yeetyobodde okulwako bw'atyo. Abalala baga nti apaana agira akola ki? Mukulu. Omanyi nti mu bukulembeze wabaawo ekiseera ng'obukulembeze si myaka emeka gy'omaze ku ntebe eyo oba si bbanga kiri omaze ng'ofuga, naye engeri gy'okomye ku bulamu bw'abantu nga yebaako kyeraga nti obadde mukulembeze. Bantu bameka b'okutteko, bantu bameka b'oyimusizza, bantu bameka b'oguluuminze, bantu bameka ng'obulamu bwabwe babeerawo ne batestifyinga nti mu kaseera k'obukulembeze bw'omuntu oyo twafuna kino na kino na kino nakyabiko. Nze ndowooza obwepita omukulembeze. Era omukulembeze oyo kasita obanga mbuulirayo ataakifuna, mbuulirayo nti omukulembeze wa Afrika gundi ataakifuna. Wadde Gaddafi, wadde badikiteta ba Mobutu, buli omu alina agamba nti oyo na wano tulina abaga nti amin, abalala baga nti muteesi, baga nti oboti. Kati ekikola ekyenjawulo kuleka b'oguluuminze ne batekinga over, ate ne batakulaba nga obstacle, kubanga you groomed them olw'ekigendererwa waboola olw'ekigendererwa okufuuka ekyo ky'oli. Okuguluminga omuntu bintu bibiri byanjawulo. Oli oyinza omuguluminga ng'omulabako oba nga tomulabako. Exactly. Oli oyinza omugamba nti owaayo omuliro gwokya n'agukwatako ne gumwokya naga nti gwokya, omulala naga nti banga nti omuliro gukola ki? Gwokya sigenda gukwatako. So teri mufuzi, teri dictator atalina gwaguluminze in one way or the other. Taliyo. Ne Museveni was groomed by someone. Naamini was groomed by someone. Fenna. What would you take of an election where you're seeing police manning? Akalulu okubaawo walina kusooka kuyibwa magye oba ne police, RDC, DPC, bonna ebikonge ebikulu nga bwe kyabadde Mbarara. Mu Mbarara byavuddeyo, Piso, Diso, Iso, bonna bavuddeyo ne beeyiwa wali e Mbarara. What would you take of that election? Bw'ogenda ku mbaga nali Makerere nga Nkuruma yandibadde holo yange, naye lumu ne ŋŋendayo nali nani resident. Akati ndinga abaana Ssenakyayi mu sefuliya abalala bamweyiira kwega naye nga bamunyaga, banyaga kyayi okuva mu ki? Mu sefuliya n'ebikopo byabwe. Naawe kati abaana abo oba obalowoozaako nti ki? Nti bali unruly. Tebali civilized. Kubanga bandisobodde okusena kyayi mpola mpola ne bakola batya?
ne bateeyira ate ekyayi mu mutwe gwa buli muntu ate era nesiyo ne bamunywa kati bw'osanga ebintu ebyo ng'ebyabadde mbalala kiringa ekyo owulidde that is uncivilized people tewali nakikabuuza that is uncivilization which we still questing for ukitegeera civilization obugunjufu kintu kizibu kyawukana ne knowledge owulidde kyawukana ne experience kyawukana n'ebintu bingi nnyo so oba obutali bugunjufu naawe oyinza ekyo kiraba oyinza okugenda mu maka n'osanga ng'abantu beeyisa bubi oba n'oyingira public place n'osanga nga buli muntu ali awo bano bakola bibi bano bakola biki okitegeera kakati obagamba nti kiki yani civilized ojja kusangawo buli kintu omulalu owa poliisi omunywi omutamiivu omubbi ow'essuuti ow'emmundu ow'ekkanzu bonna bajja kubeerawo mukulu wali olonzeeko ya walabako kye bayita ballot staffing amagye ne gayimirira eno namala ne gayimirira eno bokisi nga ziri awo makkati omuntu n'ava eri ng'alina ekijaketi kye ng'alina ekibando ky'obululu bw'ekiti mu ngalo n'abikula bokisi n'akubamu obululu obwo n'abikawo amagye nga gamukuumye n'amala n'agenda awo nze sironda awo nvawo obuvi manya nti awaliwo ebizibu nze naga nti okudduka kyakulwanyisa kyange bwe nsanga akavuyo ngaako nga nkola kyawe oli abikudde simanya akabokisi ataddemu ekibaasa kiramba akiggadde agenda nze nsigala awo ndeka ekitegeeza gwe singa oli muna DP ng'oli delegate wa DP embala wadde tobeerayo n'olunaku n'olumu sisobola nze nasemba okubeera mu kintu eky'obuyaayi kyali ku City Square nga bakiyita twagala lule nze yanjigiriza obutabeera mu bintu bya kiyaayi nga bantu bagamba ki lwaki bamusaba yali agenze ewa baali bamugjeeko kobo nti ffe twagala lule oba kufa naawe ng'olimu abo abaagala lule ayayaya nina engoma bweti tuli katuuti nze mpa waliwo Paulo Kavuma yali edda Katikkiro wa Buganda actually atenga ekyo myaka kimwe mukulu 79 ndowooza era ne batugamba nti waliwo omusirikale azaawo n'ayitawo mu benzi nakati akyaliwo nesi oba yeye ninaddayo baagenda okudda Masasi kunyama naye twasala oluguudo olwo Kampala Road nga tuli ku mbuto ku nkokola kati mukudduka olw'engoma mukudduka awo nenga newamba nze musiru ekibadde kintutte eyo ddala kiki mu 1980 yali 8 yes n'olule n'owaaka tetwagala lule oba tufa tufe kakati awo ke kalulu ako Museveni ke yagenderako mu nsiko nze awo bwe nakoma okwetaba mu bintu ebitategeerekeka bulungi owulidde ebitalina mulamwa bulungi kyogamba byali tebitegereka oba kyali kitegereka wakigendamu ng'okitegedde omanye ekinyumu katutte baali tebatubyawo ku ssaawa eyo lule baali bamulonze kuba kiki pulezidenti ne bamuggyako mu myezi egi gyokka bamuggyako tetubamanyi bulungi naye tuwulira nti beebo oba bebo kakati abasajja abo kati ne boorganizinga ate okulonda ndowooza okulala awo obo tewabbira ki akalulu k'omwana omu nti nkola kiwani kanyingira ensiko agenze ne banne n'agenda
tuba tulyawo ng'akomyewo tulowooza nti akazizza akawe gwe baakabbako wa nagono gujja takamuddizanga ndowooza gwe bakagako n'okufa yafa talina musika ate bino birimu ebyobusika ebyabono nga byabusika nnyo obadde ki kiko eno level ebyabono byabusika mukulu twatuuse akaseera okulangira pulezidenti omujja w'ekibiina kya Democratic Party nga ballot box bazibaze tewali candidate tewali agent we naye ne balangirira pulezidenti omujja era abantu ne bava embaala nga abamu bali mubiwoobe nga abamu beeziise abamu balayira okuva mu kibiina kya Democratic Party. Wali olabeeko embeera eyo ebbanga lyonna ly'omaze ng'olaba ebyobufuzi by'eggwanga Uganda? The problem ya DP temulina love. Love etya? For each other. How? By looking in the same direction. Mtya. Love is to look in the same direction. What portrays that? By not looking in the same direction. Ngachi kubanga DP yazze abantu bazze mu delegates conference. Which direction are you looking into? Nga baagala nkyukakyuka mu kibiina kya DP. Enkyukakyuka kiki? Enkyuka. Kiki? Kubanga actually engeri structural nkyukakyuka gye mwagala kiki? Okubeera nga President Mausi yakyali president wa kibiina. Eyo si nkyukakyuka. Okubeera nga DP eva mu bi agreement byerimu bino ebyekimpatiira. Tekisoboka. Tosobola bijjawo. Nze nakugambye abasajja balina order from ki? Offer. Iyo balina offer. Mu luzungu ateeba offer. O-F-E-R. Offer. Ate wano nti offer. Wali nti above. Order from ki? Above. Nze nkugamba DP terina philosophy. Ina slogan. Kati ye yani philosophy yo ya. Mazima n'obwenkanya slogan egumire. Slogan. Egumire. Slogan. Motto for God and my country. Iyo motto. Ninga philosophy ya mwiliki. Agala kutekinga over state power. You see philosophy ya activity. Target. No, maybe you highlight me what's the philosophy. Tenze highlighting atyanga nze siri mu DP. Nedda kale y'ekintu ekya gundi yanigo ngambye omukulu wammwe yakukiikirira mu parliament. Yani. Anti si wa DP wa Nuupu. Yani Senyonga. Joel Senyonyi. Member parliament wa Nakawa. Akiikirira opposition. Olina kutandikira mu DP. Soka mu DP. Wa DP agende ku loop. Yes, loop agende wani speaker. Kati gwa kukiikirira ani gy'obeera. No, mu DP. Ate mu DP atya. DP wo kibiina mu ekiri. Chairman wangu wa district. Whatever. Yes, who is your speed ya mu DP? Above you, who is next? Chairman wange Rubanga. Bas. Kinde wa Rubanga omugambe. Nti philosophy ya feki. Bwakikubulira okomewo wano nkuweeyo ku ssente. Wegenda ogambe nti negwe mwami Rubanga chairman. Philosophy yaffe ya DP. Ngenda mukubira wano essimu nga naakava wano nyinza okugenda nazo ssente ezo. Mukubire nakati. Philosophy. Naye mwami mukulu era oganya okumbuya gwembulirayo philosophy y'ekibiina kyonna eky'ebyobufuzi gy'omanyi. Nabuuza aba express nti philosophy yammwe ki bakubi ba mupiira ne bagamba mbu ffe tubadabulinga mbu bw'ateeba bwe bamusuubiza okuteeba goolo ne bamugamba nti bajjamu omutwalo gumu n'amala kuba 2 baba bamuwena kati ye philosophy mbu kakati namwe philosophy yammwe ki mulina motto slogan kiki ngenda gibuuza bulungi nnyo mpangule ssente ezo webale nnyo okwekumira ku Impact Radio ate awamu ne Dream TV ne BTV
mwebale mweraba.